omukazi w'ekitundu kino ne Imam Civil Vice President omukenkefu Gilbert Kenya bannaalinnya abalangira abambejja bannaava ne bassewava basebo bakatikkiro abaawummula abazaana nyabo RDC w'ekitundu kino omubaka w'abantu mu kitundu kino ab'ebitiibwa mwenna bantu ba Katonda. Okusooka twagala nnyo okwebaza Omukama Katonda atusobosezza okubeerawo ng'ekibuga kino kiggulibwawo. Njagala nnyo okwebaza Nnaalinnya Ndagire nannyini kifo kino okutwaniriza era okutukkiriza okubeera mu mbuga ye, n'okusingira ddala okwebaza Naava Kaana nga buli abamukwatiddeko na buli alina kyakoze okulaba ng'ekibuga kino kiggulibwawo olwaleero. Omulimu gwakoze gwa ttendo era gutuwadde okusoomooza kunene nnyo kyasobodde okumaliriza omulimu guno mu myaka 5. Si kya bulijjo emirimu gino okukolebwa amangu ne giggwa. Tumanyidde nnyo emirimu gyaffe okubeera awo ne ginyooka naye guno munaffe weebale nnyo, weebalire ddala okuba nga osobodde okugusa mu bbanga ettono nnyo bwe riti, era n'okumwebaza nti yatugambye waddewo ensiisira y'ebyobulamu gye batadde mu kitundu kino, era ndowooza ekoze kinene nnyo abantu b'omu kitundu kino okumanya omugaso n'obulungi obwa Kabaka wa Buganda. Njagala nnyo ffenna okutwala omulimu guno tumanye nti ebibuga bino byonna bisobola okuzimbibwa ne bidda obujja. Nnaalinnya ne banne bataddewo okusoomooza kunene, era njagala kusaba bannaalinnya bonna mu Buganda bayigire ku kikoleddwa wano. Ebibuga bino byonna bakunge abazzukulu basobole okuddamu okubizimba byonna bibeere nga biri ku mutindo ng'ekibuga kino mwe tuli. Bannaalinnya be bannannyini bibuga bino, kino njagala nnyo Obuganda bukitegeere. Teri mulala alina obuvunaanyizibwa ku bibuga bino kusinga bannaalinnya bannannyini byo, era teri asobola kugamba nti ayingidde mu kibuga okuggyako beene, naye teri mulala yenna alina kifo kyonna kyasobola kuyingira mu kibuga n'aga nti akyusizza Nnaalinnya waawe ataddewo omulala. Kino nkyogera kubanga nawulira nti emasanafu waliwo eyayingirayo n'abaako byakyusakyusa. Saabalangira bwe kiba nga kituufu wakikola obwo obuyinza tobulina, era alina okutereeza ensonga ezo bannaalinnya abatuufu babeere mu bibuga byabwe. Tetwagala nnyo okubeera mu kusika muggwa wano nawali ekiteetaagisa. Tukuume ennono, tukuume obuwangwa bw'ebifo bino, era buli omu atambulire mu kkubo lye, tuleme kuba nga tukoonagana. Kino kijja kutuyamba ebibuga byaffe bino okubeera eby'omulembe, kubanga ekigendererwamu mu kukuuma ebibuga bino kukuuma byafaayo byaffe, kitiibwa kya Buganda, ennono na buli kimu, n'okuba nga bijja kuba nga nsonga nkulu okuleeta abalambuzi n'abantu bonna okujjanga okweyagaliramu n'okuba nga babirambula. Mu ekyo njagala nnyo okwebaza abakwatiddeko Nnaalinnya nga Naava omulimu gwakoze omulungi, n'okwebaza omukenkufu eyali Vice President w'eggwanga lino, kubanga batugambye ye yamuyola. Weebale nnyo, okoze nnyo, weebalire ddala. Era obwedda abantu bagamba mu Vice President eyawummula, ab'enfuzi tebawummula, ekyo mukijje ku nze. Basumagira mu busumagizi essaawa yonna, tuba bwe tumuggwamu ogenda okulaba
nga yoyo naye tukwagala twekwebaza nnyo omulimu gwakola okubanga naava ono wamugjamu ekyo kyali ate naye okumwebaza okuba nti yasiima omulimu gwakola naaba nga asobodde okutwanjulira. Njagala nnyo okwebaza RDC, webale nnyo, simanyi oba akyaliwo, omulimu gwakoze kubanga ba RDC nabo oluusi bafuuka ekizibu, naye bw'omusanga akoze ekituufu emirimu ne giba nga gitambula, munnaffe yeebalire ddala. Era mu mwoyo gwe gumu mbagambye nti bannaalinnya bano be bannannyini mbiri zino, naye njagala nammwe bannaalinnya mumanye nti abaabasookawo baazikuuma, kyekyo lwaki muzisanzeewo. Muleme ate kuzannyira mu mbiri zino nga muziryamu obusumooni, kuba munaazimalawo abalijja bagenda kusanga ki? Kati nammwe mwefuge. Bano ba RDC bajja tuyamba ebbanga lye munaamala, ng'ate nammwe temubadde kizibu okulaba nga embiri zino muzimalawo. Kino buli wamu wogenda okisanga bw'obuuza baki abakoze kino, nti ate n'alinnya yakoze bw'ati. Ate bannaffe mwefuge, mukuume ebitiibwa byammwe, naffe no tujja okusobola okubawa ebitiibwa byammwe nga tetubalinyirira, kubanga tukakasa nti ffenna buli omu alina okukola omulimu gwe. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga nziramu okubeebaza mwenna abadde abasaala abazze ku mbaga eno nga tuggulawo ekibuga kino, nga njagala nnyo abantu baffe bamanye nti ebibuga bino tubyagala, naye si byakusinzirwamu. Bw'oba oyagala okusinza olina kugenda mu masinzizo, olina kugenda mu mizikiti, genda mu kaleziya, mu kkanisa. N'ebino byaffe bya nnono, bya buwangwa, naye si muntu kujja wano ate okolamu ate ebitali ebyo ebirina okubeera wano. N'ebigambo ebyo saba Omukama Katonda mwenna abaweemu bulungi, era buli ataddeko ettaffaali lino abe nga asiima omulimu ogukoleddwa, era embiri zonna endala ezisigaddeyo tukwataganire wamu tusobole okulaba nga zonna zituuka ku mutindo okufaanana bwe guti, era ffenna zibe nga ng'Obuganda zituweesa ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulu bonna mu biti byabwe saanyusa okulaba abalangira n'abambejja, bannaalinnya, bamugema b'ebibuga, bannaava, basaaba, bakiweweesi, eyali amyuka pulezidenti mukulu Gilbert Bukenya, naawe tusanyusa okulaba. RDC namwogedde, mwenna mu biti byammwe tusanyusa okubalaba mu kibuga kyaba jjajjaffe muno mwe tusibuka, era kabaka ono yazaala Ssekabaka Ssuuna ewamala ne tusibuka. Abalangira n'abambejja mwenna baaniriza, tuli bazzukulu ba Ssekabaka, mwebala okutujja okutuvugirizaako olunaku luno. Tweyansiza nnyo, tweyansiike. Ekisooka kya byonna, olwaleero lunaku lukulu nnyo mu byafaayo bya Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, kubanga tutadde ku mutindo amasiro gano oba olubiri luno luyita embuga oba ekibuga. Ku mutendera gwa Buganda tutaddewo embeera oba embeera etuukiddwako ey'okutaasa olubiri luno n'ettaka lyako, kuba tubadde n'ekizibu nti awatali kukugira oba kuteekawo lukomera wakati wa community n'olubiri, ettaka libadde ligenda. Era bwe twogerera wano saagala sikyenyumirizaamu nti ettaka likende, naye mbategeeza nti ettaka lyo lyakende, yandibadde ettaka ly'olubiri lyokka lyebakugidde. Naye kyamukisa mulungi kati wano basobodde okugira abantu, tewakyagenda kubaawo kibba ttaka wano oba okutwala ettaka ly'olubiri.
ekyo tukyebaliza Mukama, twebaza bannaalinnya, twebaza abakungu ba Ssaabasajja bonna abenyigidde mu mulimu guno. Ekyo kye bakoze kiyitirivu. Ku lwa Uganda kino kifuuse ekifo ekyobulambuzi ekimu ku bisozowaza wano mu Wakiso district ate mu town council y'e Wakiso. Era nga meeya addako nkakasa nti kino kigenda kuba kimu ku sources za revenue yaffe kuba tugenda kuleeta attracting abalambuzi bangi abajja okulambula olubiri luno, abajja okulambula amasiro gano, abajja okulambula embuga eno oba ekibuga kino. Tukisuubira nti kigenda kuba kikulaakulanya ekibuga kyaffe nga Wakiso Town Council, kikulaakulanya Buganda, kikulaakulanya Uganda.